Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba n'okusingira ddala ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo ez'amaanyi okuva ku nnyanja Nalubaale nga zeeyongedde, ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa ne mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu London tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi, so nga ate mu Pretoria tusuubirayo enkuba okutonya, olwo mu Dubai tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 26. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.